Beka Senyonga Mulinde ali Mityana yogera naffe olwaleero luwazeemu era njagala tugendeeyo abantu b'e Mityana batubuulire ebibasoomooza. Beka Neyanzanya omunange Sandra Nachola awamu n'abalabi baffe abamawulire aga NTV akawungeezi nga bwe nakusuubiza nga tutandika nti olunaku olwaleero yogera naffe ayindidde no mu disitulikiti y'e Mityana butereevu abatuuze okuva mu bitundu ebyo ebyetoolodde tawuni y'e Mityana batuuse dda ate munnange babeere nga batunnyonnyola okusoomooza oba ebirungi ebiri mu disitulikiti eyaabwe nate tugende mu maaso. Genda tutandika ne taata ono ali wano mukulu, nsaba otubuulire erinnya lyo gwe n'ekikusomooza oba ekikusanyusa mu disitulikiti yo. Nsaba otule mu kamera. Amanya gange bampita Medi Majega ku ttaka ekitusomooza nga ffe bannamityana batumenyamenyera nnyo obuyumba bwaffe kati nga ffe abaliko obulemu tutunga ngatto era bw'otunyuulira kati abalabi abatulaba essaawa zino bulijjo tubirengera Masaka n'Emityana byakoze eki byatuuse. Tusaba gavumenti bwebanga omuntu wa wansi nga temwagaliza kukola ebe tukoze bubi nnyo wakati nze aliko obulemu nganze nakola ki wambadde nsolo tunge engatte zange neneebezaawo deni n'ebikwatagana ku ntambula eyaffe abaliko obulemu abasinga tebabisobola bya bbeeyi. Ogenda ogula akagaali k'abaliko obulemu kali mu miliyoni 2 n'okusingako waggulu. Weewaawo tweyanziza nnyo katusubire nti ministry awamu n'abakungu ba gavumenti bekikwatako ensonga ebagiwulidde. Ngenda kuddako maama ono. Maama erinnya lyo n'ekikunyiga? Nze Nakabugo Agnes. Mutala Nakabugo nsaba yogereko nnyo. Nakabugo Agnes. Abamanyi bamanyi ngoba Kyala Kiviiri. Ndi mutuuze w'e Buswabulongo. Enyabo? Nze kisinga okunsomooza nsonga y'amasannyalaze. Kati nze nkolera ebintu byenkola by'amasannyalaze naye gavaako buli kaseera. Ate ebintu byaffe byononeka naye tebatusasula. Weewaawo. Ensonga bagiwulidde. Taata erinnya n'ekikusomooza? Erinnya mpitibwa Naserenga Muhammad, ssentebe w'abasuubuzi ba Mityana Central Market. Nga bwe mbategeezezza erinnya ekisinga okusomooza wano ku katale kaffe kana ka Mityana Central Market kye kigambo kati ekiriwo eky'okukazimba obujja. Abakulembeze tebanaba kuvaayo butereevu kunnyonnyola abantu ku nsonga y'akatale kano demolition eneebeera etya. Kyokka ffe abawansi bali abaggulu baganya okujja, ffe abawansi tusinganya obuzibu, tubuuzibwa ebibuuzo kyokka nekyogenda okuddamu abantu ojuliza bali. Kale ensonga eyo tusomooza nnyo kubanga abakyala abasinga ssente bayiwola newole kati bagenda kutambula tetumanyi gye balaga. Amanya n'eddoboozi Matovu Moses musajja lakula myaka akola birowoozo kisinga okunnuma mu Mityana tuba omusolo naye ffe tukyasinza obukyafu mu Uganda yonna. Mwenga abatuuze ababasuubuzi mukozewo ki okuuma obuyonjo? Okuuma obuyonjo tusasula akasasiro naye kasasiro tayolebwa mu budde. Weewaawo kangenda kwaddako. Taata erinnya nsaba otunule mu kamera. Erinnya lyange nze Hamid Kibirige Vice Chairman w'abasuubuzi. Ekisomoozo kyenyiza okuba nga ndaba Mityana ge makubo. Makubo gaffe mabi nnyo naddala mu ttawuni. Batuwa kolansi naye ka kolansi katono nnyo tekasobola kubeera nga katambulayo katambudde. Ekirala tutambulira mu nzikiza, enzikiza nnyingi mukama wange. Tusaba ensonga ezo zirongoosebwe. Weewaawo nja kusaba nange amaze okuteesa ddeko emabega atandaba okuteesa asembere mu maaso. Tusembere mu maaso. Maama. Amanya gange nze Eva Beddings era nkolera wano we muli ddala naye ekisinga okunnuma nze banayo omwala. Bakasoma bagwa mu myala ebimeza babitujjisaawo twali tubiseeko naye kati emyala giri open. Kasasiro enaava engulu agukira wano. Ate nga ffe tulina okwetiteekanya tulina wamuteeka. Emmotoka zijja kiro zijja oluusi zijja banaye emyala bekikwatako mu gizimbe. Weewaawo aba district council bawulira. Amanya gange nze Sebireni Jofule naye mbadde nsaba gavumenti simanyi nteekateeka gyekolamu ebintu ebimu ddala nga bano abamu bagobye mugundi bamenye abantu abamu tebalina kye baddako kukola. Ate n'obubbi bweyongedde obungi kubanga tutunulira abantu abo bagenda kuddawo essaawa zino. Weewaawo ensonga yeetuuse tukyali mu disitulikiti ey'e Mityana. Kanfune omuteesi omulala. Taata erinnya nsaba otunule mu kamera. Sembuse Emmanuel Butebi ssentebe w'abasuubuzi mu disitulikiti yonna. Twala omukisa guno okutegeeza ab'obuyinza gavumenti
ti abantu baffe bano owulira nga balaajana toyinza kusengula abantu ng'ate tosoose kubateeketeekera we bagenda kudda. Paaka ogiraba tennategereka eddawa. Abantu balina liizi zaabwe wano ku mayumba gaabwe gano baagazimba ku ssente zaabwe nga beewoze mu banka. N'abantu balina ssente ate eza PDM ng'ate batandise obbayiribya. Kati essaawa zino ate bw'obamenya ng'obamenya nga tosoose bbawa budde. Ekyo nno kiba kisoomooza era abantu bagenda kuyisibwa bubi nnyo. Gavumenti ki kyeyandisaanidde ekituufu ekyo okukola okulaba ng'omuntu wa wansi tanyigiriziddwa? Omuntu wa wansi ne bw'abaawo enkulaakulano bw'osooka kuteesa n'abantu n'olaba nti abantu baweebwa obudde ne basobola okweteekateeka n'obwoba oli ebbanja n'abeera nga limaze n'essaawa ya fiizi mu budde obwa fiizi mwennyini ng'ate bamenya emidaala gyabwe bamenya bizinensi zaabwe ate ng'abantu bali mu mabanja. Weewaawo toyanza nnyo ssebo. Maama erinnya n'ekusomooza mu kitundu kyo? Erinnya Naraiso Christine, ndi w'abakyala Mityana Central Market, ate ndi kansala ow'ekitundu kino we tuyimiridde era nga ndi musuubuzi mu Central Market. Ninamu edduuka ninamu n'omudaala. Ekyamazima nina okusoomoozebwa kubanga bagenda tumenya ng'abamaduuka twasasula lenti, buli omu alina ebbanga lyewe eriggwerako, mulimu aggwako mu Gwokuna omwaka ogujja, kitegeeza yasasula omwaka ate nga bagenda tumenya. Basooke batuwe ebbanga n'eyasasula lenti wamala okuggwako, abasuubuzi tugenda kunyigirizibwa. Erinnya Sengeno Slight Mambo, kansala wano wa district, wa Central Division ku district. Ekisooka gavumenti mukola amateeka ne mugateeka ne mugalangirirawo. Lwaki abantu mubawa wiiki emu bbiri okubamenya? Abaana ddawa abantu beewola bali mu bamanerenda muzeeyi abantu babawola. Tuwola abantu sebo. Naye ate mubamenye bababanja mwe mubawa parish development model mwe mubawa emyoga naye kakati mugenda babanja obusente bagenda zijjawa. Ensonga ey'okubiri basenya abaana ba booda baani abakuba ennyonda abaana ba booda era muyiga abaana byabufuzi ne muyiga abayekera ne booda. Tweyanziza nnyo ensonga ya booda okulibwa obuyondo. Kanfune Rasta ono sooka osembere mu maaso. Erinnya? Amannya nze Ivan Zuha, Komanda Ivan Bitsi. Aye Ssaabasajja gusinze ku ttaka lye ery'essingo. Tuwulira okumenya abatuuze abakatale bannansi ne bannaye badde wa gavumenti musooke mutubuuzeemu awo mutubuuseemu walipa. Tweyanza nnyo tweyanzenge abatuuze mu disitulikiti ey'Emityana abasobodde okujja ne mutesa naffe mu mawulire aga NTV akawungeezi akaddako katukimaye, wabula njagala okutegeeza nti okwosa olunaku olw'enkya ku Lwomukaaga tugenda kubeera ku ssaza awamu nga tutunkane bannaffe mu kisaawe ky'amawulire kino Abambona FM. Ate njagala otegeeza omulabi waffe nti NTV obuwanguzi bwayo tukeereko wabingi nnyo aba NTV bye tugenda okuba nga tukola nga bannamawulire awamu n'Abembona FM. Tugenda tusooka n'okukola bulungi bwansi n'ebintu ebirala. Tugenda kuleeta programs ez'enjawulo babeere nga basikyaza butereevu wano mu disitulikiti ey'Emityana. Wabula tugenda malira ku bbaala ya Emirates n'abayimbi ab'enjawulo ba MCs ne ba presenters ab'enjawulo okuva mu mukutu ogwa NTV, Spark TV n'emikutu emirala. Zebbe Kasenyo nga mulinde kwa NTV wano mu disitulikiti ey'Emityana.